Ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde bannakibiina ki NRM balonda ababaka banaabakwatira bendera mu kalulu ka 2021 mu disitulikiti y'e Rwampala. Akulira akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Dr.Tanga Odoi yalangirira Molly Asiimwe ku buwanguzi, kyokka akulira ebyokulonda e Rwampala olwamukuba amabega ye nalangiriramu Anna Kansiime. I therefore declare Kansiime Anna, who has polled the highest number of votes, 20,019 votes, representing 39.04%, as the duly elected National Resistance Movement flag bearer for Woman Member of Parliament, Rwampala District 2020. Kino kye kiggye Dr. Tanga Odoi mu mbeera n'akwanga Richard Asimwe ebbaluwa emufuumula ku mulimu era amangu ddala namusikiza abadde omumyuka we Michael Mzora. In the case of Rwampala, we went through the results clearly with the candidates. Clearly, tallying, agreeing on one, because some villages didn't have DRA forms because of their own corrupt nature. Tanga agamba nti tayinza kugumikiriza jjogo lya Richard Asimwe okulangirira omuntu eyakutte ekyokubiri mu kulonda, era n'ategeeza nti singa babaddewo okwemulugunya yandibadde awandiikira akakiiko k'ebyokulonda mu NRM ne kagonjoola obuzibu buno. Another candidate. A candidate who came second can only be declared winner if the candidate petitions and the petition goes through. You cannot go through a process where you are the district registrar, compiling results, sign, it is issued, the chairman of the party, the commission issues it out to the public, and you come and a junior staff declare results against the chairman. That's insubordination. That is insubordination, and those results are now void. Tanga Odoi agamba nti abantu nga Asiimwe be baleese akavuyo mu kibiina ki NRM era wanamulagidde okuwaayo ebikwata ku ofiisi byonna era singa agaana wa kusimbibwa mu mbuga z'amateeka. So these are people who think they are untouchable in the district. I have terminated him, but before he gets out of the office, he must give all party documents, accountability for all money that was disbursed to him for payment of parish, sub-county and villages. Kyokka ssentebe w'ekibiina mu disitulikiti eno Godon Mutima alumiriza Dr. Tanga Odoi okubeera kanaluzala w'emivuyo egisukkiridde mu kitundu kyabwe. Dr. Tanga Odoi mbwenu tabanyarwanda twakube ntwirukiraho tariho aboko watwibire n'wakube natujurira ninga naturamura ntwapiringa wa President Museveni nyonka chairman waterirwa abantu akaruru tinkwija kukiza confusion ekureresirwa abantu abakwende byabo. Ekidiridde kubadde kuwanyisiganya bisongovu wakati wa Tanga Odoi ne ssentebe Godon. Article 39(11) of the NRM Constitution gives me power to delegate any authority and gives me power to cancel it. Now that I've written a letter dismissing the registrar, let him appoint the registrar. Fatuma Nakiwala Kivumbi ne Catherine Namugerwa, BBS Telefina, Gambuuze mu ddiiro lyo.